Beyond the newsroom, where untold story is revealed. Nze nyina empisa, nze siyomba na bakitange. Mugatagata obuntu nalimbulira wano kitande kiddugala nateka munti pastor gundi okugamba wali abantu amate kuva mu butonga bo bakyokooza. Injiri nabulira ngamba nga n'omubuulizi mwali oluvannyuma lwa pastor Bujingo okubeera nga byonna bikolebwa, omusumba Bugembe avuddeyo naklarifyinga n'agenda maaso n'okubeera nga oba oli awo amwebaza olw'egyo emirimu gy'akoledde ebbanga egy'okuweereza regardless of biki byayitamu. Bugembe avuddeyo n'ategeeza nti nze bannange ndi mwana wa mpisa, siromba era sirwanagana n'abakulu bansinga. Bugembe ono ekirabo eky'amaanyi kyakoledde pastor amanyikiddwa nga Bujingo ku birthday ye kiriwa era kyekino kyogenda okubeera nga omanya. Wabula ye Bujingo ekituufu kiri nti asiimye ebyo nno Bugembe byagenze mu maaso n'okubeera nga akola. Nkusaba video soko gimpereka like, bw'ogiwa like yo bw'ogiwadde muliro ogukitambuza otuuka ku buli sekinomu mu ngeri yemu gwe yakasooka okutulaba. Nkusaba video eno agenda maaso n'okubeera nga osubscribinga ku mukutu guno gwa Beyond the Newsroom osobole okufuna amawulire agasingayo. Kaakati yawo wennyini nzikiriza wano kati we tuba tusitandikira. Yagamba nandikuwadde olubiri naye Ssaabasajja mutya Wakubazarongo yuza nandikuwadde Kampala ne executive director Muddawa Santa Maria wandifuze Uganda naye State House tukyajagala omukulu agiweeremu kati ewange fuga kugamba twale gago birthday ya pastor Bujingo bwetyo bwe yatambudde nga makula akozesa line za Bobi Wine ze yakozesa mu luyimba ng'agamba nti nandikuwadde olubiri naye Ssaabasajja mutya, nandikuwadde ekibuga Kampala naye ate munnange ne Road Mayor mutya, nandibadde enkuwa State House naye ate Museveni nti akyagala okufuga. Kale nno munnange ne bwe kiba ki omuntu ateewalika ye Bobi Wine kubanga ye yasettinga levels ne standards nga zize nga sekinnoomu. Kaakati nno tuddayo ate buterevu ku njiri n'ebigambo bya pastor Bugembe byagenze maaso n'okwogera. abagezaako okugattagatta TikTok nga mulaga nti ndi mu kuyomba ne pastor wange. Bannange nze nyina empisa, nze siyomba na bakitange. Mugatagata obuntu nalimbulira wano kitande kiddugala nateka munti pastor gundi okugamba wali abantu amate kuva mu butonga bo bakyokooza. Injiri nabulira ngamba nga n'omubuulizi mwali nange kennyini kisa kya Mukama kye kitubeera. Kakati lwaki mwagala okumulirika entalo mwe mugatagata buyimba era munsibako amatu g'embuzi okundiisenga. So mbeegayiridde nnyo bannaaye, nze ndowooza nti teri muntu yafuuka ttaala y'amaanyi emyaka egiyise mu Kampala neereeta abantu bangi mu bwakabaka bwa Katonda ng'ennambole wajjula ebweru ne munda nga pastor oyo. Bigambo ebyo bya pastor Wilson Bugembe agamba newankubadde byonna weebiri naye omusajja oyo alina kinene kyagasse ku mubiri gwa Kristo. Ekyo nno kye tugamba nti ffenna nti weewaawo newankubadde abalala bagamba ateeterereze n'ekkubo oba olyawo eryakyama buli kimu kisobola okubeera nga kitambula bulungi. Kaakati wano we tuli abalaga emigaso gy'ettaala ettaala teteekwa kubanga ewalanibwa ebuvanjuba ne bugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the Newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga. Katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 68 ne noti 744 26 41 57 na bino bikulu tetulanga bafere, tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo. Mwebale kutuwagira. Thank you. Bugembe yakkiriza n'ayogera nti mu bulembe gwa Bujingo ekisaawe ekisinga obunene mu Uganda kijjula
naye abasigadde ebweru nga basinga abali munda. N'abuuza ekkanisa nti ekyo mulowooza sitaani akisanyukira? Precisely buli gwawulira ayogera nga ayagala tubonaabone taliiko lukiiko sitaani yatudde mu nda ye. Mmwe mwenna ddala muli basiru? Akati abamu baba banoonya relevansi, naye ndowooza ku nsonga eno tiwali relevansi eteekwa kunoonyezebwa. Tuteekwa kuyimirira ku cause. So tweyanziza ekkanisa nyingi eziyimirire naffe, naye at least kuzibadde zisirika zonna worship house enansana yayogedde. Ate ng'owulira ekibiina kirespondinga nga bamurespondinga nga buli kyabajjukiza house of prayer emyaka 10 egiyise ekyekoze nga buli kyabajjukiza bakkiriziganya bali mu mwoyo gwe gumu. Mukama abatuweera omukisa. wabula enjiri eyavaako bino byonna oba kazaalabulwa y'enjiri ey'ekitanda ekiddugala gwe n'atagijjukira yiino wano kambikuwe. Okusula ku kitanda n'omukazi gw'otakuba mbaga wadde omuzimbidde ennyumba oli ku kitanda ekiddugala. Ngenda buulira enjiri bagita date bed, ngenda kuleeta wano ekitanda ekiddugala. Ng'oggyeko ekitanda ekiddugala waliyo emboozi eziddugala, waliyo relationship eziddugala. Ne bwe munaayimba ne mukaaba nga muli mu kibi eggulu mmye. Mukama atusaasire nga n'omubuulizi mwali. Omanyi Bobi Wine wiiki eno yavayo n'agenda mu maaso n'okubeera ng'ategeeza nti ababaka mulondaawo abamunaasobola okubeera nga babeera accountable ku bye bakola. Bwe mwegwako eyo mu bakube, ate n'amala n'agamba sibagambye mu bakube naye ate sigambye temubakuba. Ekitegeeza nti mukole ki? Waliwo omuntu nga information yejja n'agireka mu public n'agamba omugezi atege amatu. Ye Bugembe agamba kigambo kya Katonda kitala kiso kyogi kisala luuyi na luuyi. Nga buli radio na buli TV even today Mukama yebazibu kati buli boolabanga ettaala eyaka empewo gye beeyagala okukola ki? We have to pray. Ate ffe abaworship house tulina n'okusaba ennyo kubanga pastor abo baneighbor baffe. Bayibuli egamba love your neighbor. Katonda akuume ettaala yaawo ereme okuzikira. Teri n'omu ku ffe yali abuulidde enjiri nga buli pastor oyo yabatizanga abantu 100, simanyi kati 100, 200, 300, 400 on a weekly basis. Simanyi. So mbasaba buli boolabanga ettaala eyimiridde togigeya togikolimira gisabire. Kiba kirungi era kituufu nga omubiri gwa Kristo obuteerumangana n'okubeera nga oba oliawo tufa nnyo ku kigambo kya Katonda. Wabula kakujjukizeeyo kano nkuwe ku bigambo bino ebya Pastor Bugingo ate tubeere nga oba oliawo tufundikira emboozi y'olwaleero. Ate natandise obbasabira essaala endala. Omuntu Katonda amuba ekintu mu bifo by'ekyama abonebone nakyo mu linnya lya Yesu. Ezikubira waggulu obanga okikkiriza ekyo. Njagala ogenda mu maaso n'okubeera nga mbeebaza olwakadde ateekemu mpa okubeera nga mungoberera emboozi zino okuva gye zibeera zitandikidde okutuukawo weekoma. Nkusaba n'obwombeefu bw'ekika ekya waggulu likinga gwe ne yakasooka olaba vidiyo zaffe, era nkusaba n'obwombeefu bw'ekika ekya waggulu subscribinga ku mukutu guno ate oleme kubeera ng'ojulwa emboozi ez'enjawulo omuli emboozi ezikwata ku butya bw'ozimba omwoyo gwo, emboozi ez'okuzimba omubiri n'obulamu, ate kwoteeka emboozi ezitwongerako mu bulamu obwa bulijjo, then kwoteeka n'ebyo ebitwala eggwanga lyaffe mu maaso. Mbaagaliza bye munjagaliza. Nze muzzukulu wa Lwomwa Deni okubeera nga mbatuusaako ensonga ku mukutu guno gwa Beyond the Newsroom. Tusinkane nga mutonzi asiimye wabula abankuumire ate era enkuyege zisigale nga zikyabakubira enduulu banywanyi. Beyond the Newsroom, where untold story is revealed.